Nkulamusizaako nnyo gyonna nnyo gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ampuliriza. Amagye g'e South Africa gabadde n'enteekateeka egenda okuba nga babuuka okweyongerayo mu ggwanga lyabwe okufuna obuyambi, naye agava mu nkuubo galaze nti no mission esaziddwamu ey'enteekateeka y'amagye okuva ga South Africa okusitula okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okugenda okufuna obuyambi. Ensonga tennaba kubeera ng'etegeerekeka eviiriddeko mission eno okuba ng'eri aborted. Buli munnamagye abadde yeesunze okuddako mu famire ye n'abamu okufuna ku special treatment gwe mukwano gwange, kubanga busikyanga bayingira olutalo badde tebafunanga ku special treatment. Jjukira nti nno olutalo abayekera bano aba M23 we baawamba basooka kuwamba airports ne baziggala nga teri nnyonyo ekkirizibwa kugwa wadde okubuuka. Kitegeeza mu byobulamu byonna provision baba bazisazeeko ezisinga obungi. Kati abajaasi aba South African Development Community babadde bategeka okubanga waliwo abalwadde abagenda okuba nga bateebwa ku bujjanjabi. Jjukira nga luno olutalo bukyanga lutandika lutaddewo conflicts nnyingi ezifiiriddemu abantu bangi, naddala amagye omuli amagye ag'e Somalia, omuli amagye ag'e South Africa nga bano baafiirwa abajaasi baabwe 14. Kati kigambibwa okusinziira ku kitongole ekya United Nations nti abalwadde bangi abakubyeko mu ddwaliro. Ng'ovudde ne ku ekyo, amagye g'eggwanga erya South Africa gasitaavinga, galaakinga equipments, galaakinga LSA facilities eyo gye gali. Jjukira bano bo babadde balwanira okulira n'ekibuga Goma ne Saka bwe bagezaako okuba nga bawa provisions nga bawa obukuumi, naye akayinja k'abayekera ka M23 kabasinzizza amaanyi era emmundu kagikuba buteddiza, era kino kibaleetedde okubeera nga bali treatinga nga bagamba basooke bazzeeko abajaasi mu ggwanga lyabwe basooke bafune ku treatment, kubanga baga treatment teziriiwo ate nga abalwadde bali mu mbeera mbi nga beetaaga treatment ey'amaanyi esingako wano. Kati olw'okuba nti muganda wange ekisaawe kyawambibwa, ebyamaguzi tebisobola kutuuka ku kisaawe kino, tebirina ng'eki gye bituuka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Era n'engeri gye badde bagenda okusaabazibwamu badde bagenda sooka kutwalibwa mu ggwanga erya Rwanda, eyo gye badde bagenda okufunira jets ate ebongerayo, newankubadde abalala badde babafuniddeyo ku jets ezigenda okuba nga ziba transportinga okubongerayo mu ggwanga erya South Africa. Jjukira gye buvuddeko, South African Development Community baatuula ne East African Community okusobola okulaba nga bastabilizinga stability mu ggwanga lino erya Congo, era ne bateekawo measures ezirina okuba nga zigobererwa. Bateekewo immediate ceasefire saako n'okuopeninga ekisaawe ekya Goma, naye bino byonna byonna tebyassibwamu kitiibwa. Era wenjogerera ng'amawanga gano ag'ebunaayira gamaze okuba nga gateeka eggwanga erya Rwanda ku nninga nga bamataddeko sanctions, era UK yayisizza ekiragiro nti singa guno omwezi gunaggwako nga tebajjeeyo magye gaayo ga baakinga bayekera naba M23 bajja kulaba ekinaddirira. Kaakati bwe gutyo embeera bwetyo bwekalubye, abajaasi b'eggwanga erya South Africa baliyo basitaavinga, babadde beesunze nga banyi bagenda kuddako ewaka ne bagamba mission eri aborted, nga n'ensonga tebagibawadde lwaki mission ebootingiddwa ate nga babadde mu lugendo nga beetegeka kudda kwabwe ku butaka. Jjukira olutalo luno lugenda mu maaso n'okulanda. Abajeekera bano aba M23 tebaakututte Goma kyokka, wabula bagenda mu maaso n'okunywereza eri ddala mu kibuga Bukavu. Olwaleero nkulaze nti bavuddeyo ne beesalako obuyambi bwonna obadde buva mu gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ne bagamba tebakyayagala buyambi bwonna bwonna obutali essential, ne balekawo obuli essential. Gulooza kino kyonna kiri ku ki? Kikulaga obumalirivu ne mission yaabwe nti yakumwamulako gavumenti eno eriko, bwe baba nga basobola okwekolera gavumenti eyaabwe.
obadde ku Yogi Update TV nga kw'osinza obba ng'otuliza obale kwekumira ku mayungu gano. Mikwano gyange mbaagala nnyo wabula gwagala otuyingako kiryansi wala ekigambo subscribe mwera.